Kuchenda mukaga katonyeze 3 nechenda mu katonyeze 0 Masaka tuganze ko mu ndobeso yafe yo lunako lwalero mu program sisimuka abasisimuso mukunja nakachwane amoto mbaranguzi. Hello. Jebali ko nyabonze bampita mukunja wa Beat FM ekintabuli ky'omuziki. No mukunja ngane simye kuuliza mkwana jebali ko sewa. Kale nyabo. Kakati mukunja ngale nakuandikira mkwano. Nengora okuddamu. Anti bantu baba banji kakati obudde obuyisa yogere ekikyo tuveewo. Kakati ngalo nakuandikira sewo. Munange nina musajja. Maze naye kati naka tugenda mu 3. Nakwani debanga dene twagalana naye omusajja obanga limaze naye tantwalanga ko gy'abeera. Angamba mbu abeera ne maama we. Kale kocho nembera patient nga ngamba beera patient time ejatuuka tujja gende waffe kuba mama nge yampa poloti w'okuzimba. So we naamaliriza okuzimba ewange nga tugenda eka. Amaliriza bumaliriza azimba oba tannaba kutandika? Yangamba mbuno yatandika naye kati tuli mu myaka 2 bukyanga ngamba yatandika okuzimba. Twantwala ko ku site nti yantwala ko ku site nti n'ennyumba yino gye tukola ki? Lwaki togendayo? Ayagala kumpa surprise ng'ennyumba ewodde naye kati almost tulina myaka ebiri azimba nnyumba teggwa. Okiwulira? Ate tantwalayo. Bulongezako mugamba mbeera ne maama. Bulongezako mugamba tugenda lisindala ku site nti beera patient. Kati gw'obadde oyagala ki? Nyabo wanga abonoona mkunja. Obudde bw'abonoona nga kyembuza gw'obadde oyagala kumanya ki? Njagala kumanya ekituufu azimba oba nnimba kuba kati emyaka 2 mazima ddala nnyumba kye yeetaggwa. Bamuyitaani? Bamuyita Fred. Bamuyitaani? Fred. Beerako tovaako. Kale sema. Hello? Fred. Wanyisewo. Freddy? Wanyisewo. Jebale. Kale sewo nawe jebale. Kakati mbadde nina ensonga zange 2 Fred. Anyama sewo. Nze nkubidde mu kitongole kya gavumenti bakiyita Mothers Union. Sewo. Ekitongole kino kigenda kugaba ebirabo ng'omwaka guno guggwako. Naye tukubidde abantu bangi tujja genda tusunsulamu abagenda okufuna ebirabo okuva mu gavumenti nga ki eyita mu kitongole kya Mothers Union. Kakati Fred oba oli free nsobola okubuuzaamu obubuuzo butonotono? Buuza tulabe. Wangi? Buuza tulabe. Kakati Fred. Wangi? Osobola gaffe tuli ba Mothers Union. Sewo. Twagala okumanya olinayo story yonna gy'omanyi ku maama wo, story eyo ng'esobola okumufuula nti ye maama asinga. Ndabe maama. Yatusomesa. Ye yasinga okutusomesa. Egambanga Mzee yangu yako tugende. Ye yali taata, ye yali maama. Olw'okubasomesa? Yatusomesa naye nga ye maama ye taata. Kakati ekyo kyokka kimufuula okubeera nti ye maama asinga. Tekimufuula maama asinga. Kyekimufuula? Maama yansomesa paka senior 2. Eri ekimufuula maama asinga. Ne poloti wendi ye yajimbulira. Wendi we nazimba.
kakati tujja kwetaaga okulaba ku maama wo kubanga story ye ebadde nnungi. Mama yafa. Marina Kamala Senior second term. Mafa. Kakati kankuwe kuona omukyala agenda okugaba ebirabo ebyo oyogereko naye nyabo. Wefred mwe yogerera nga agaye ebikawa kisiriwala. Yagoberera naye obera naye mu internet yayo bukuli. Onani. Kama chona nyo kemagombe jali. Lokusibya. Ate kisibana ate yazo. Omuntu otandika okubeera ngo nyo bannange obo oyogera bubi. Okutosobola kungamba nti no kyabeera wa maama wo. Nga maama yafadda kati ono agenda kemagombe nadda.